Abalangira n'Abambejja, abassebo ne bassebo, abataka ba Buganda, abakulu b'obusolya, abataka buli omu kiti kye, okusingira ddala abataka abakwasisa empisa, abataka abagundiivu, ab'ennyiriri, ab'amasiga, mwenna twayenjedde nnyo. Bassebo ab'olulyo Olulangira, bamaama ab'ebitiibwa Bannamasole, na mwenna ab'oluganda n'abako era n'ab'emikwano. Omumbejja Ndagire tajuuba, njogera n'amaanyi, baga nti ekyekango tekimanya muzira, naye nange okufiirwa okwa Mulangira okw'Omulangira Golooba, bannaffe twayenjedde nnyo, kya nnaku nnyo emyaka gye buvuddeko Omulangira ono yatereka omwana we e Kasubi, Arnold Ssimbwa, ng'era bulijjo mbadde njogera nnyo enfa ya Arnold Ssimbwa. Awo amanyi obulungi, amanyi obulumi bwe nnina. Kunyolwa nnyo, kya nnaku nnyo okuviibwako Omulangira Golooba. Abooluganda, Abalangira n'Abambejja, ab'olulyo Olulangira, mmwe mwenna mwenna nga mbatwalidde wamu, twayenjedde nnyo, twayenjeredde ddala mu kiseera kino nga twakaviibwako Nnaalinnya waffe omukulu, Nnaalinnya Josephine Nabisaaluba Namulwerule Muggale, yaseerera awatayise na myezi giwera ebiri. Kya nnaku nnyo era kyakusaalirwa nnyo. Abooluganda, ekyekango tekimanya muzira, naye nange ebyenda byakubye ensaasi nga mpulidde amawulire g'okuseerera kw'Omulangira Golooba. Naye abooluganda, nnyongera okuddamu nkubagamba nti temulagajjalira nsi yammwe, temugamba nti gundi anaakikola. Leka kugamba nti Mukama Katonda bw'alituusa tulitereera. Omuganda agamba nti lubaale embeera nga naawe embiro kw'otadde. Tekigasa kulaba mpologoma ng'ejja gy'oli n'otuula awo n'ogamba nti lubaale oba Katonda wange ajja kukisobola. Yakuwa amagezi okulaba obuzibu, okulaba ebibi nga bikwetoolodde n'obyewala, okulaba ebijja nga bizibu gy'oli obulamu bwo n'odduka. Omuganda bw'agamba yali mwana wa Ssekabaka Jjemba gwe baayitanga Mbirontono ziyita okwekweka. Yali Mumbejja nga mulwanyi nnyo, naye ng'eye takkiriza, baaduumira kubeera awo waakiri mudduka ne mweyongerayo ne muteekweka kubasanga nga mwekukumye kubatta oba kubawamba nga batategeera. N'olw'ensonga eyo ŋŋamba Abalangira n'Abambejja abampuliriza mu kufiirwa kuno oba mu kuseerera kw'Omulangira n'ebizze bibeerawo, okufiirwa w'ekitiibwa ennyo omuzaana wa Ssekabaka Muteesa ow'Olubereberye Kabejja, byonna byongera otukakatako ffe abakyaliwo nti mufube nnyo okulabirira abakadde abasigaddewo. Ekirala mufube nnyo, mulina obusimu mutuulewo nabo banyumye emboozi muziyigireko, oba musobola mukwate amaloboozi ago. N'asanyuka nnyo nga buli omu awulirizza ensonga eno. Nnyongera okusaasira, nnyongera okutegeeza buli omu gwe kikwatako
nti simanyi bulungi naye wali waŋŋambye nti nsigo tali bulungi. Abo be bakansangwawo ababadde basigaddewo era abakyaliwo. Kabeja n'ensigo bonna bali myaka 100, babadde bawesibye 100. Kyakitiibwa nnyo abantu wano America nsi nnene nnyo wempangaalira, naye omukadde bw'aweza emyaka 10, pulezidenti wa America amuweereza ebbaluwa emukulisa okuweza emyaka 10. Ate era batera obbaweerako ebirabo. Naye ffe gye tuwangaalira n'ensi gye tusuubira nti tugikulaakulanya, ensi yaffe yennyini terina buvunaanyizibwa ku bakadde, terina buvunaanyizibwa ku baana. Ensi ekwatibbwa bakirumululu mutakkuta, tebafa ku balala, baafuula ebyenjigiriza ne babifuula bizinensi ekittattanya eggwanga. Mujja kutuuka ekiseera nga mu nsi yaffe toyina wojja muntu mukenkufu, kubanga abakenkufu abasigaddewo baasomesebwa ne bagunjulwa abafuzi abaaliko. Naye bano abafuzi abaliwo ebyenjigiriza tebibakwatako, baabifuula bya busuubuzi. Toyinza kufuula kyabugagga kyanjigiriza mu ggwanga ne mukifuula kya busuubuzi. Ekyo kye kitattanya ensi yaffe. Naye mubakyaliwo mmwe mugezeeko okukwata amaloboozi g'abakadde abasigaddewo. Ekyokubiri, mugezeeko okubayamba okubeera nga balamu. Mwebale nnyo okumpuliriza. Twayenjedde nnyo, twayenjeeredde ddala. Omulangira Ssebo Wumula Mirembe, Omulangira Golooba, amannya ndagire Tajuuba. Mwesinze.